wazibu naye bwe tuba tukyali ku mwaliro guno ogw'ensi buli omu afubenga bwe kisobola okulaba ng'alongoosa ebyo byonna ebimusobako. Tudde nnyo eri Allah subhanahu wa ta'ala era tukole tawuba zaffe buli kiseera tuzizze obujja. Okukola tawuba tekitegeeza kwenenya kwokka mazambi wabula n'okutereeza ibaada obukendeevu obuzirimu. Buli lw'okola tawuba kimanye nti weenenyezza amazambi awamu n'okwegayirira Allah akkirize ibaada zino ze tukola tuzikola ne zibeeramu obukendeevu. N'olw'ensonga eyo mbakubiriza buli kiseera okubeera nga tawuba zaffe tuzizza obujja. Nsaba okusaasira n'emirembe ebidde eri Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabbi ow'omulembe guno gwe tuliko. Tagenda kubeerayo nabbi mulala alijja okujjako ono w'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakubiriza okubeera nga tumugoberera okuteeka mu nkola ebyo byonna bye yatusomesa. Tufubenga bwe kisoboka ennyo okulaba nti buli kyokola kiriko enjigiriza ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nga sinabagenda ku musomo gwe tuliko kyekitundu ekigenda okusembayo ku swala ey'ekiro, ate omulundi omulala tutunulire swala gye bayita salatu duha. Naye nga sinaba kumaliriza kitundu kisembayo ku swala ey'ekiro, hadhihi wasaya muhimma, okubalamira bino byenjagala okutandika nabyo kikulu. Ekisookera ddala kwe kuwa abasajja abakulu ekitiibwa abawangaalidde ku busiraamu. Hadisi ya Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabbi yatugamba nti inna min ijlalillah, ddala kikakafu kiri mu kuwa Allah kitiibwa, ikrami dhi shaybati almuslim, okugulumiza okuwa ekitiibwa omuntu yenna akaddiyidde mu busiraamu. Omuntu yenna buli w'omulaba nga musajja mukulu awangaalidde ku busiraamu muwe ekitiibwa. Olwaleero tulaba abavubuka olw'okuba balina platforms ez'enjawulo nga bajereegerera nnyo abantu abakuze emyaka, n'abamu oluusi abavubuka twewaana tituli ku mulembe ogw'abavubuka. Naye buli lw'olaba omuntu yenna akusinga emyaka ng'awangaalidde mu busiraamu muwe kiki? Muwe ekitiibwa. Okusoma kwo tekitegeeza kusiiwuka mpisa. Bavubuka bagenda ne balaba nga basomye bamaliriza mu institutions ez'enjawulo, abamu bakwata ku buzindaalo mu mizikiti, abamu kamera zijja ne zibakwata ne balaba nga bafuuse ab'ekiki? Ab'ekitalo, ne bayisa buli muntu yenna amaaso. Abantu abakuze nga bakulidde mu busiraamu bawe ekiki? Ekitiibwa kyabwe. Buli lw'otagulumiza bantu bakulu kubawa kitiibwa, bw'oliba tonnaba kufa, Katonda agenda kukuleetera omuntu agenda okukkakkanya mu bukadde bwo, kubanga aljazaa'u min jinsil amal, buli kyokola kyonna Allah mwakusasulira. Jereegerera nnyo abantu okakkanye buli muntu yenna, omuvume, weerabe nti oli wa kitalo, otegeera nnyo naye jjukira nti Allah nga tonnaba kufa agenda kukuleetera omuntu naawe agenda okukkakkanya. Ekyo kirindirire. Kati kitegeeza tuyise bulungi abaki?
abantu. Bavubuka bangi tubalaba nnyo naddala ku social media mu WhatsApp groups nga bakomentinga ku bantu nga babavuma nga babajeregerera, abamu n'okwogera ebigambo nga biri direct eri abantu. Mubawe ekitiibwa nga bw'oyagala bakuyise naye woba oyisa abaki abantu. Ekirala ekyokubiri kyenjagala okubalamira kitmaani alkhairi, mukweke ku birungi byammwe Allah byabawa. Si buli muntu yenna nti akulaba n'ekirungi nti kimusanyusa. Mukweke ku biki? Ku birungi. Omuntu ekimutwala okutimba obulamu bwe obutambudde olunaku n'abuteeka ku Facebook n'ateeka ku WhatsApp ng'alaga steps zazze ng'atambula, ekigambo ekyo tekiraga bugunjufu bwa muntu. Omuntu naaba nga buli kirungi ekimutuuseeko n'akitimba ku social media. Nafunye kino, nakoze kino. Abantu bangi batimba obulamu bwabwe okuva lwe bwakedde paka lwe buziba. Buli step gyakola ki? Gyalagako. Mukuume ku birungi byammwe. Kijja kubaleetera bwe munaaba mubikuumye okubeewaza ab'amaaso amaki amabi. Ekigambo ekyo tukiraba nnyo naddala ku mulembe guno. Buli muntu kantu kaafunye n'akateekayo, buli kaatuuseeko n'akateekayo. Okweka ku birungi kikulu era kyekiraga empisa z'omuki z'omusiraamu. So si nti buli kirungi kyofunye olina kyolesa. Bw'oba okinyumirizaako abantu abalongoofu bannaddiini abasobola okukusabira nti Allah akuteeke mu baraka, kyo kirungi. Naye lwaki obulamu bwo bwonna obutimba? Bwonna n'obutimba. Kakati olwaleero tulina omuze omubi gwe tulaba mu bakyala nga gukontanira ddala n'enjigiriza y'obusiraamu era nga guyingiramu ebyo abantu bye bazudde naddala ku mulembe guno, ebya baby shower. Bameka abakyala abagumba abeegomba abaana? Oli naaba nga afunye olubuto n'akola akabaga k'okufuna olubuto, naaba nga anaatera okuzaala n'akola akabaga k'okubeera nti anaatera okukola ki? Anaatera okuzaala. Buli muntu yenna alaba ekyo kimusanyusa. Ekisookera ddala kikontana n'enjigiriza. Bw'atyo Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam si bwe yakola ki? Si bwe yayigiriza, naye abantu bakopye nnyo ebintu by'Abayudaaya by'Abazungu ne bayingira mu kaliki ezikontanira ddala ne kaliki ez'obuki? Ez'obusiraamu. Nolaba omukyala ali ku beach yeereeza olubuto bamukolera baby shower, anaatera okuzaala ne bamukolera akabaga. Yafunye olubuto ne bamukolera akabaga. Ma hadha. Mukweke ku birungi Allah byabawadde. Ntegerekisi okwo si kubayita okwebaza Allah. Bwe baba beebaza Allah tebamwebaza ate mu kukontana na kikontana na buki? Na busiraamu. Tukimanyi bulungi nti omuntu bw'azaala omwana amukolera akiika, naye omuntu ateeka ssente mu baby shower obukadde n'obukadde n'ateeka miliyoni 2 n'azaala omwana akiika n'emulema okusala ey'embuzi emmeka? 2. Naye bino ebyokugenda ku biiki n'alaga olubuto baawa amukoledde akantu akamusanyusa n'olaba nga bataddemu ssente. Naye ate bwe kituuka mu kubeera nti omwana azaaliddwe yali badde akolebwa akiika bamusalira embuzi 2 oba embuzi emu, ate ekyo ne kikola ki? Ne kimulema. N'olw'ensonga eyo mbakubiriza naddala abavubuka abali ku mulembe guno, guliko okusoomooza, guliko ebintu bingi. Buli kyokola kyonna tukikolere ku njigiriza ya buki? Ya busiraamu. Akati baganda bange abasiraamu, omulundi ogwayita twasembayo nga tunnyonnyola ensaala ya swala ey'ekiro. Tuli ku swala ey'ekiro era kyekitundu ekisembayo. Twagamba nti swalatul layli ye swala esinga obulungi oluvannyuma eswala ez'obwetteeka. Wasallu billayli wannaasu niyaamu. Musaalengako ekiro ng'abantu beebase. Tadkhulu jannata rabbikum bisalaamin. Ejjana ya Allah mugenda giyingira n'emirembe n'obwangu nga musaddeko ekiro.
alaikum biqiyami llail fa innahu da'abu ssalihin. Saalangako ekiro kubanga yali enkola y'abaatukulembera abalongoofu. Kaanu kalila min allayli ma yahjaun. Ne tunnyonnyola ne tugamba nti esswala y'ekiro ensaala yaayo esinga obulungi kusaala laaka 2 nga bw'osaza salaamu 2 nga bw'osaza salaamu. Olwa hadisi ya Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam eri kiriya bwe yabuuzibwa, Nabbi n'ayanukula n'agamba nti salatu layli mathna mathna. Esswala y'ekiro zibeerera aka 2 2 2. Kati bye twasembayo okunnyonnyola byali biraga nsaala ya witiri nti oli bw'asaala 3 zirina embeera 2. Either okuzisaala zonna 3 lumu nga totudde mu tahiyatu, oba okusooka okusaalako 2 n'otoola tahiyatu n'osaza salaamu n'oleeterako eyokumeka eyokusatu. Bw'oba osadde 3 ne tulaga asadde 5 akola atya, ne tulaga asadde 7 asaala atya, n'asadde 9 asaala atya. Ezo kaifiyaati salatul witiri, ezo zembeera z'omuntu asaala witiri nga bwe twazinnyonnyola. Naye salatul layli saaleera aka 2 osaze salaamu, omala ofundikire neki ne witiri. Oba ntegerekisi ekyo kikulu okubeera nga tukitangaaza abasiraamu bakitegeere buki, bakitegeere bulungi. Twayogera edduwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gye yagguzangawo ennyo esswala ey'ekiro. Tekitegeeza nti oli bwagguzaawo endala nti esswala yebeera ki, ebeera nfu. Nga bwe tuzze twogera ebintu ebirala bingi, njagala leero tumalirize n'ebintu bye twaleka bye tutaakoonako. Nabalaga nti witiri yefundikira esswala y'ekiro, era ne mbagamba nti bw'oba osadde witiri nga tonnaba kwebaka, witiri etandika isha ewedde, era n'esswala y'ekiro etandika isha ekoze ki, ewedde paka emmambya lwesala. Ne tugamba nti ekiseera ekisinga obulungi ku sswala y'ekiro kye kitundu ekyokusatu ekikola ki, ekisembayo. Olw'okukka kwa Allah kwakka ku buli ggulu, n'atubuuza baani abamusaba, baani abeenenya, baani abaagala okubasonyiwa. Ekyo ekitundu ekisembayo ekimu ekyokusatu, athuluthul akhir, kye kiseera ekisinga ebbeeyi obulungi ku sswala y'ekiro. Kati asadde witiri idha khashiya as-subha, bw'aba atidde okuzuukuka n'asaala witiri nga tannaba kwebaka, n'aganyiza obutazuuka kusaala kiro, n'asaala witiri ye nga tannaba kwebaka. Bw'azuukuka ekiro n'afuna amaanyi agasaala, taddamu kusaala witiri kubanga witiri yagimaze, kubanga Nabbi yagamba nti la yajtamiu witirani fi lailatin wahida, witiri 2 tezisisinkana mu kiro kitya kimu. Kati bw'oba ozuukuse nga wasadde edda witiriyo nga tonnaba kwebaka, n'ofuna amaanyi agasaala mu matumbi, saala 2 saala 2 saala 2, toddamu kusaala ki, witiri. Obaako kategerekisi tukamanye bulungi nnyo, tukategeere kubanga kabuzaabuza nnyo abantu. Olina agamba nti akasitomala witiri toddamu kuzuukuka bw'oba ofunye amaanyi, era nekiraga nti omuntu bw'aba amanyi nti ajja kuzuukuka asaalire eddala lumu. Ogende nti nja kusaala lumu mu kiro ekikola ki, mu kiro ekisembayo. Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yabeeranga ku tahiyatu, naddala ku swala ez'ekiro, yasomanga edduwa ega nti Allahumma hasibni hisaban yasira. Hadithi ya Aisha radhiyallahu anha, yawulira Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga bw'aba amaliriza tahiyatu asoma naga nti Allahumma hasibni hisaban yasira. Hadithi eri mu sunan Abu Dawuda. Ay Allah nkusaba ombale olubala nga lwangu. Edduwa eyo nkulu
era mugikozesenga nnyo mu swala zammwe. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ai Allah nkusaba okumbala olubalo lwangu. Olubalo lwangu lwe lulwa. Kwe kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala yatajawaz. Atunudde mu kitabo kyo mu fayiro yo fayatajawaz. Nakola ki? Bakuyita kuwewula. Fayatajawaz nakola ki? Nakuleka. Naye nga Allah yagambye kubala. Nga Allah yagambye kubala. Tosobola kuyingira jjana. Kyovula bannabbi yagaa nti mannukisha alhisabu udhiba. Buli yenna alina akashibwa n'abuuzibwa. Kino wakikola otya? Nnyonnyola esswala eno. Wano wasaala otegeeza ki? Kino wakikola otya? Tosobola kuvaawo okujjawo ng'oyingidde mu ki? Muliro. Naye hisaban yasiira kitegeeza nti Allah yatajawazu, atunula mu kitabo kyo n'akola ki? N'akusonyiwa n'agaa nti butuufu wagezaako kola ki? Yingira ejjana. Naye bagamba nti babala emirimu gyo gye wakola. Essimu eno yokka eno esobola tuyingiza omuliro tutubeera mu jahannam. Mumwe mwagala kumpa garanti nti tosindikangako kintu kya haramu ku ssimu yo? Waliwo alina garanti eyo? Kwe tukwanira abakazi, kwe tuwemulira, kwe tulimbira, kwe tusaasaanyiza olugambo. Oli ludda wa? Ndi Masaka, siriyo, ate ng'oli wakaawo. Oluwa ndi wala, ndiyiganga, naye ng'oli wa Kimisi. Kaakati hisaban yasiira kitegeeza Allah okola ki? Yatajawaz, abireka naaga wafuba. Naye nga Allah yagambye kutubala endya yokka. Haramu wa mirundi emeka gye tutadde mu lubuto. Hisaban yasiira. Kati edduwa eyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagisabanga nnyo Allah ng'ali ku tahiyatu nga Aisha bw'atunyumiza. Mugikozese nnyo. Edduwa endala Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagisabanga abamanyi ne baawukana, yagisabira mu kifo ki? Abamu ne bagaa nti Nabbi yagisomanga bwe yavanga ku rukuu ng'amaze okugamba sami Allahu liman hamda. Abamanyi abamu ne bagaa nti Nabbi yagisomeranga ku sujuudu. Tuli ku swala y'ekiro, edduwa Nabbi ze yasaba. Abamu ne bagaa nti Nabbi yagisomeranga ku sujuudu. Bwe yagendanga ku sujuudu n'ateekawo omutwe ng'agisoma. Abamu ne bagamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam, ekigambo ekyokusatu, nti yagisomanga ng'afundikira tahiyatu. Abamu ne bagaa nti Nabbi bwe yasazanga salaamu yedduwa gye yasomanga amaze okusala essala y'ekiro. Dduwa ki yeeno? Egaa nti Allahumma inni a'udhu biridaka min sakhatika. Allahumma inni a'udhu biridaka min sakhatika wa bimuafatika min uqubatika wa a'udhu bika minka la uhsi thanaan alayka anta kama athnaita ala nafsik. Yedduwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam eyawulirwa ku Nabbi ng'agisoma nnyo. Naye abamanyi ne baawukana duburi kulli salah, oluvannyuma lw'essala yagisomera mu kifo ki? Abaffe ng'amaze kuva ku maviivi, ng'ali ku sujuudu, ng'ali ku tahiyatu, oba bwe yamalanga okusaza salaamu. Al muhimu, ekikulu kya byonna, oli bw'agisoma qabla salaamu, nga tannaba kusaza salaamu ng'ali ku tahiyatu, fala yunkaru alayhi, tekitamwa gyali oga nti oyawukanye ku sunna. Allah bw'aba akuwadde n'ogisoma ng'omaze okuva ku ki? Ku maviivi, n'omala ogamba sami Allahu liman hamd, n'oga nti Allahumma inni a'udhu bika biridaka min sakhtika. Ay Allah, neewogoma gy'oli, onkingiriza obusungu bwo. Wa bimuafatika min uqubatika, era ay Allah nkusaba kunsonyiwa neme kubeera nga mbonerezebwa. Wa a'udhu bika minka, ay Allah nkwekingiriza ebibonezo bya Allah subhanahu wa ta'ala. La uhsi thanaan alayka, ay Allah sisobola kutendereza nenkusuuta
kama athnaita ala nafsika ngagwe Allah wakola ki owisuuta. Eyo dduwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagisomanga nnyo mu swala ze ez'ekiki ez'ekiro, naye abamanyi ne baawukana nti yagisomera mu kifo ki. Kati bw'oba osobodde ogisoma nga omaze ogamba nti samia Allahu liman hamd, ogende nti Allahumma inni a'udhu bika min sakhatika, Allahumma inni a'udhu bika biridaka min sakhatika wa bimuafatika min uqubatika wa a'udhu bika minka la uhsi thanaan alayk kama athnaita ala nafsik. Bwatu Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam edduwa eyo yagisabisanga nnyo Allah subhanahu wa ta'ala mu swala ze ez'ekiro. Kati ebifo ebyo byonna byenjogeddeko kirizibwa gisabirawo, kubanga abamanyi baayawukana kifo ki Nabbi bwe yagisabira, era baayogera ebigambo bina. Oba okumala okusaza salaamu n'ogikola ki? Oga nti Allahumma inni a'udhu bika biridaka min sakhatika wa bimuafatika min uqubatika. Tusomesa edduwa zino naye mulimu abajjoga nti ginziriremu nga tumaze okuva wano, naye nga abamu basumagira. Oli ajje mu inbox agende nti gimpandiikire bambi. Ogwange gwakusomesa si kuwandiikira, ntegerekisi gwakukola ki? So si kuwandiikira bambi gimpandiikire mu Luwarabu Luganda, naawandikira ensi yonna, nze siibeeko na byange. Bantu bajjanga 10 naga gimpandiikire. Tunaamala ddi? Kwata ekkalaamu owulirize, okole ki? Osabe Allah. Oba okwata nnyo nga mu bwembalaba abatudde obutuuzi, oteekewo omutooga nti ayi Allah byayogedde biyingiremu. Kuba mukwata nnyo, tegerekisi, naye mufeeyo duwa nnyangu za kukwata. Kati edduwa eyo Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagikola ki? Yagiyigiriza era n'atukubiriza okubeera nga tugikola ki? Tugisabisa. Biki byofuna mu swala eno ey'ekiro? Bw'ogisaala biki byofuna? Kubanga abantu baagala nnyo okubuuza nfuna ki? Saagala kulima nti ogenda kufuna ssente. Kuba omuntu omugamba nti bw'osaala esswala eyo ojja kugaggawala, ono teri asobola kuddayo kwebaka. Si bwe kiri? Genda otunule wali abantu bebagabire ensigo ez'okubagaggawaza olabe erayini y'emmotoka, abantu bebasimba n'ejjaamu n'akwata. Banoonya buki? Bugagga. Naye esswala y'ekiro erina ebirungi biyitirivu. Okumanya esswala eno nkulu, Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ng'akyalina mu Makka, manyi bagamba nti Allah yali yagiraalika ku basiraamu ogisaala nga Nabbi tanaana kusenguka. Abamu ne bagamba nti esswala eno Allah yali yagiraalika ku Nabbi yekka nga yeeyawulidde. Ekituufu esswala eno teyalaalikibwa ku Nabbi yekka, kubanga Nabbi lawulira lafudho yega nti alaikum bikiyami layl, mbakubiriza musaale nnyo esswala y'ekiki? Fa innahu da'abu salihin, yenkola y'abaatukulembera abalongoofu. Kati siteyawulidde ku Nabbi, wabula nga abasiraamu bakyali Makka baali bagisaala olw'obulungi bwayo. Era amanyi baga nti yali yabwatteeka gye bali, wabula Allah n'agijjulula ku ddaala ly'obwetteeka nedda ku mbeera eyaki? Eya sunnatu muakkada, sunna enywevu. Lwowulira sunnatu muakkada kitegeeza nti ye sunna esemberedde okubanga eddaala lyayo lyagala kukwatagana naki? Na wajibu kyatteeka. Sunnatu muakkada nga bw'olaba Idi. Tegerekisi kyova abaganda bange abasiraamu kitamwa. Omuntu yenna abadde asaala ekiro ate n'abivaako, kitamwa ku muntu yenna omusaaze w'ekiro n'amala n'abita. Kyava Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ni'ma ar-rajulu Abdullah law kana yakumu min al-layl. Nabbi yali atenda Abdullah ibn Umar, yagamba nti nga yeyitirira obulungi, kale senga yali asaala ekiro. Bwe yawulira ebyo Abdullah mutabani wa Umar teyaddayo kola ki?
teyaddayo kwosa. Kati kitamwa ku muntu omusaaze w'ekiro abadde asaala esswala y'ekiro n'amala n'akola ki? N'abivaako. Bw'oba osaala saala, nyweza ky'oliko kinyweze. Sabe Allah akutwalirize nakyo, gwe mulimu ogusinga ebbeeyi, kubanga ogenderera nagwo lugenderezo. Tosaala lw'okuba omaze enyigirizibwa, nga bw'obeera mu mirembe obivaako. Era kirungi nnyo omuntu okuzuukuka ekiro ow'omu maka n'azuukusa abantu be. Bwe mbanga muzuukuka ekiro muzuukuse ku bantu bammwe, mugende nti musaale, muzuukeko tusaale twegayirire ku Allah. Kati biki byofuna mu swala eno? Ekisookera ddala y'enkola y'abaatukulembera abalongoofu. Abaatukulembera abalongoofu ekyabayingiza ejjana Allah kubasiima bwa bulongoofu bwabwe. Ekyokubiri, attasanni binnabiyyi sallallahu alaihi wasallam, okubanga ddala gwe ogoberedde nabbi, oli mu buufu bwani? Bwa nabbi. Ekyo kyokka kya bbeeyi okulaba nga otambulira mu buufu bwa nabbi. Lakad kaana lakum fi rasulillah uswatun hasana, mulina ekyokulabirako ekirungi ekya nabbi, beera mu buufu bwa nabbi, yagisaalanga. Ekyokusatu, ashukuru lillah, okwebaza Allah. Leka gamba mpadde ki? Byakuwadde bingi okubanga wooli, ekyo kyokka kyengera. Okubanga ossa omukka guno gutasasulira oxygen. Bantu babadde wano mu covid oxygen ng'okumusasulira essaawa emu emitwalo 8. 1 hour muteekako oxygen. Omuntu n'abeera mu ddwaliro wiiki emu ne bamubala obukadde 2. Tembadde temuwulira emirambo gye bakwatira nti tumubanje obukadde 3. Abadde nga ku oxygen. Niyo omukka gwe tusiza guno bukya tukula emyaka gyo gibaleemu. Tuba kubanga kali tusasula naye gyali badde 5. Senga tukyassa. Twali badde tugabuge nti agu ntasobodde kusaala dhuhuri kiki? Talina ssente za oxygen. Tasobola kujja mu bantu. Okwebaza Allah byatuwadde ebimbadde nkuba byakulabira ku bingi. Tulina ebiyungo byaffe bikola, twogera, tussa, tulaba, tuwulira. Tetuli bakiggala. Weebaze Allah okubanga oli muntu, okubanga wooli. Allah akuwadde olya, toliira mu kapiira, toliira mu mugundi. Ebyo byonna byebaze Allah. Abantu abamu baliira mu misuwa, bamukuba mpiso erimu ekiriisa ya misuwa, tasobola kugaaya, teri kisobola mugenda mu kamwa. Weebaze Allah, bingi byakuwadde. Bw'okutambula, bangi tebatambula beewalula, kubamu ekifaananyi nga bali emmanju. Bamala batya ekyetaaga? Muntu ng'ateekawo bibatu yeewalula. Abamu beewalula ku lubuto. Gw'otambulira eddakiika 2 atambulirawo ssaawa, genda yeewalula, simbawo mikono. Kubamu ekifaananyi, amala atya ekyetaaga. Kigambo ky'okwebaza Allah tukitwale nga kikulu. Munwe kutunulira ssente nti sizirina, oli otunulire nti Allah sinnazimba kati neebaza eki. Yaakhi tunuulira ku byengera Allah byolina. Abalala bangi tebabikola ki? Tebabirina. Lw'olitegeera nti oli wabbeeyi, ekyo kyolina kirimala kukuvaako, otegere nti oli mugagga. Kyava Nabbi sallallahu alaihi wasallam yayimiriranga ekiro hatta tawarramat qadama, n'ebigere bye ne bituuka n'okuzimba. Aisha n'amubuuza n'amugamba nti ya Rasulallah, lwaki oli mu mbeera eyo? N'agamba nti afala akunu abdan shakura, toyagala mbeere mbaddu abeebaza. Sola y'ekiro erimu okwebaza Allah. Tegerekisa. Ekyokuna, min asbaabi dukhuli aljanna, ze zimu ensonga ezigenda okuyingiza ejjana. Kusaalako kiro. Ani atayagala jjana? Amaaso gaffe ebintu ebiri mu jjana tebigalabanga nako, wadde emitima gyaffe okufumintiriza ku ebyo ebiri mu jjana. Mumumanyiyo ekintu eki era bakyogerako n'olwira omuzikiti gwonna nga guffa enseko, timulimu abakyala bahurul ain. Allah abategekedde abantu b'omu jjana. Abantu bamanyi ng'ekyo kyekisembayo mu byengera by'ejjana.
wallahi si bwe kiri ekyo biwero naye ffe amaaso gaffe gali ku bakyala ab'omujjana eri waliwo yaŋŋaanaŋa nti sha nina obbakolerera mbafune ekyo si kyekisengayo mu jjana si bakyala nti be basembayo mu byengera by'ejjana yaka ejjana erimu ebyengera emitima gyaffe nga tegibifumiintirizanga nako wadde nga n'amatu gaffe tegabiwuliranga nako si bakyala bokka ntegerekisi kyovula abeera abamu beeraliikira naaga sheekhe bwenfa nga siwasizza mu jjana ndifuna omukyala gwe obweraliikirivu obwo bakyala naye ejjana min asbaabi dukhuli ljanna ensonga ezigenda tuyingiza ejjana mulimu okusaala ekiki ekiro obwo oba oyagala ejjana ekwanguyizibwa ogiyingire muganda wange omusiraamu ne mwannyinaze omulungi saalangako ekiro olitawaana nnyo okuyingira ejjana nga mu mirimu gyo temulimu swala ya kiro okuyingirako ejjana kulibeeramu okukaluba n'okusikattira bwe muba nga temuli swala ya kiki ya kiro min asbaabi dukhuli ljanna tadkhulu jannata rabbikum bisalaam nga nabbi yagaa nti sallu billayl wannaasu niyam musalengako ekiro nga abantu bebasi muli bakuyingira jjana bisalaami na mirembe mu bwangu saalako ekiro allah akuyingiza ejjana nsaba allah ffenna atuwa obulungi bw'okusaala ekiro tuleme kuwulira buwulizi mu matu naye ng'ate tetuteeka mu nkola tusaalengako ekiki ekiro allah atwanguyize ejjana tugiyingire ensonga endala ekyokutaano mu birungi ebiri mu swala y'ekiro ijabatu du'a edduwa zo allah ozzaanukula abantu beebuuza lwaki tusaba allah n'atatwanukula temuteeba biseera bituufu ekiro bw'ozuukuka n'osaba allah yanukula nnyo okusabako inna fi llayli la saa nabbi yagaa nti mu kiro mulimu akaseera la yuwafikuha abdu muslim teri musiraamu allah gwakawa illa ataahu llahu iya kugira nga allah kyasabye allah kimuwa bwekwate ku swala y'ekiro allah agenda kwanukula ebyammwe n'ebyange zibingi mbyebaza allah nkakasi mu bimu byampadde swala ya kiro gisaale waliwo okwogerako ne allah nabbi n'atugaa nti allah kakugulu erisooka n'abuuza baani abansaba mbawe ekyo kyokka osobola nokisabisa allah n'omugaa nti ai allah nabbi yatugamba nti okka ku ggulu erisooka nkakasa allah oli ku ggulu erisooka otubuuza ani akusaba omwanukule ai allah nze omu kuba kusaba saba allah onnyanukule kino saba allah ompe kino saba allah ompe kino ekyo nekikulema mu layiri mu kiro ekiro mulimu akaseera allah bwakakuwa tolina kyoyinza musaba okugira nga allah kikuwa kati edduwa zaffe zaanukulwa nnyo ekiro ebyo byonna tubifuna mu swala y'ekiro muntu waviira mu buliri mu bikunta naga ngenze kwogera na allah kati ijabatu du'a edduwa zaffe okwanukulwa ensonga endala islaahu al abna okutulongooseza ezzadde buli woosaala ekiro allah akulongooseza ezzadde lyo wakaana abuhuma saliha naye mu ebyo ebirungi ebyo byoyo omusajja allah gwe yatunyumizaako mwalimu ebyo allah akulongooseza ezzadde lyo ensonga endala ebirungi ebiri mu swala y'ekiro tegerekisi ekitangaala kya kaburi kubanga kaburi dhulumaat nzikiza ettaka eryo nalyo mulaba lyebasima ligenda ku muntu ate bamutadde mu kasenge ne bateekako olubaawo ne bakubako ettaka eryo nalyo olaba erivuddeyo lyebasimyemu ligenda ku muntu mulowooza nzikiza ya kika kyeyo naye mu bimu ebigenda okukuteera ekitangaala mu kabuli qiyamu layiri nkwegayiridde okugonza kabuli yo n'okugiteekamu ekitangaala mufu munnange mpuliriza saalako ekiro nkuyise mufu munnange kubanga essaawa yonna tufa tuli bafu tetuliiwo tuwogera enkya tetuliiwo naye bwe tunaayogera enjuba neegwa tujja kufa naye mufu munnange nkwegayirira saasira kabuli yo giteekemu ekitangaala saalako ekiro
Allah agenda kwanguyiriza kabri qiyamul layl essola zigenda kudda ku saidi eyaddyo okusiiba kudde emitwetwe Kulaani ekudde mu kifuba mirimu egyo gyokola basiraamu baganda bange abalungi gigenda kukuyamba nnyo gikutaase olunaku oluzito naddala ekiro ekisooka mu kaburi kigambo kizito nnyo ekyo ogenda n'ofumiintiriza bwoti n'olowooza ebiribaawo n'osirika wekka nga tobirinaako magezi wabula okukola bino byenjogera kusaala kiro sayansi ali awo ow'abamalayika okukubuuza n'okukutuuza nali nsomesa lumu ku kabuli nti omuntu bamutuuza abamalayika ne bajja ne bamutuuza siraamu bammaliza n'agamba naye seeka mubeere nammwe gundi feya mufungu atuula atya kutiisa obutiisa abantu atuula nemugamba nti ssebo baakuzaala waliko mu lubuto lwa maama wo nti ye maama wo alina ekiseera we yatuuka n'agamba nti omwana azannya yeekyusa mu luki kisoboka ekyo n'agamba kisoboka ne mukabuli bwe kityo gwe kkuba eryo lyokka ery'omukyala wooyita gw'osuubira omutwe gwo gwaliiseewo awo wokka wooyita awo Allah we yateeka we tufulumira gwe bw'oba otunuddemu bwoti n'osiriikirira muyinza ovaamu akaana ak'ekkiro 2.5 nga wenkana wati awo naye tuyitawo n'ojja ku nsi n'owakanya ebyakabuli nti tolituula ekintu kyangu nnyo bw'oba okuwawakana nti tolituula ojja kuyingirayo olinyumiza bafu banno b'osanzeyo nti ntudde bambuuza kubanga abafu basisinkana webabeera abalungi n'abalungi bakola ki kintu kiri simple omwana atuula mu luto lwa nnyina n'azannyira waga omutwe gwekyusi kati yeesimbye kati ebigere bibyo naye gweoba otuddemu magezi go olaba nga muno bebi asobola okutuulamu n'azannya ndowooza abakyala be baalitegedde kino mu ngeri gye muli basajja mulabanga aga nti ye lubuto naye omukyala yenna teriyo omukyala asobola ga nti omwana tazannyira mu lubuto kasamba nolaba obugere era abasawo bagenda baga nti omutwe kati guli wansi kati guli waggulu naye lubuto ky'omwana mweyekyusiza kale muganda wange mufu munnange ojja kutuula mu kabuli bakutuuze bakubuuze man rabbuka ma diinuka man nabiyuka ng'otudde ate oyanukule bamale bakuzzeewo bwe ziri bannyondo zivuge bwe gali bamasanyu ogafune buli omu kyalifuna naye leka kuwakanya Allah byatukola ki byatunyumiza gwe obiteekemu amagezi obuzibu bwonna obuli ku ddiini yaffe ey'obusiraamu kasita okulembeza amagezi ku bujulizi bw'obusiraamu oteekwa kusiraana kasita okulembeza amaki amagezi ne gakulembera obujulizi obw'obusiraamu olina kusiraana kati mulimu abalaba nti kiyama abantu bonna Katonda abateeke ku kiyama ababale nga sisala kikuubo mulimu era oli nga amagezi ge gamuga nti alyekweka kintu kiri simple wekweka kati oleme kufa mwekwekeko mu duniya abantu bangi abali mu duniya gwe wekweka okufa ogaye nti ne bw'onookola otya tojja kunzuula ekifu kikulemera kati ku kiyama obule kulwaga nti abantu bali babangi nga siyita ebbali nenjiyingira ng'oyingira yani ya nnyoko wallahi togenda giyingira okujjawo nga bamaze kuga nti abdu kwata ekitabo kyo mu mukono ogwaddyo yingira ki naye bw'oterimba amagezi go ne gakulimba mbw abantu bali bankuyanja ndiyita ebbali nembuuka mu ddinisa eyo si ya nnyoko ejjana si ya nnyoko tojja tolina woliita Katonda olunaku lwanyumye oga nti olugenda okubeerako bamalayika abasimbye ennyiriri olaba abasirikale basimba ennyiriri bino ebitondo obutondo ebinafu oluusi bikutte na miti fena ne tubula emiwawu ni bamalayika wajaa rabbuka walmalaku saffan saffa bali mu nnyiriri bwe ziti
abakutte enjegere abakutte ki hiyo kentise kumala okuterera mu kifo ki oga nti ayi Allah sina gyendaga ne bakusangaawo ne bakukwata ne bakutwala gye bakutwala ntegerekisi muve ku bino bye mwekyangira ku basirikale ne bakuba amasasi mu bbanga siwe kiri muna ekiyama si bwe biri tiyagasa n'olw'ensonga baganda baffe kikyendeeseza ebigambo bino nti amagezi gaffe galeme kutulimba kukulembera ku bujulizi bwani bwa Qur'ani ne hadisi nga Allah atunyumiza oba nabbi sallallahu alaihi wasallam golaba ng'ekitajja n'ogenda omuntu atula atya mu kabuli kale mbadde ku byengera manyi ebibala bye tufuna mu kusaala ekiro ngambye mwemuli ekitangaala Allah kyagenda otuteera muki mu kabuli njagala kumaliriza ngamba gamba nti abatukulembera abalongoofu mu swaleni ey'ekiro nga Ibn al-Jawzi bwe yatunyumiza baali mu tabakaati emitendera oba amadaala mu kusaala ekiro njagala ofuneko eddaala mu madaala g'abantu bano lyoyingiramu osobola okusaala ekiro yagamba Ibn Jawzi yagamba nti i'lam oba naga nti wa'lam anna salafa kanu fi qiyami al-layl ala 7 tabaqat yagamba nti kimanye gwampuliriza n'omulala nti abatukulembera abalongoofu mu kuyimirira ekiro baalinamu emitendera tabaqati amadaala eddaala erisookera ddala kanu yuhyawna kulla al-layl abamu baalamusanga ekiro kyonna wa fihim man kana yusalli as-subhi biwudu'i al-isha era abo mulimu abasaalanga subhi ne wuzu ya isha ng'ekiro kyonna bakiramusa nga wuzu gyafunye nayo kuyisha gyasaazisa ki subuhi ng'ekiro kyonna bakiramusa mumanyi kye bayita okulamusa ekiro makulu ali ku ibaada aleeta bulaadi asinza Allah asaala paka subuhi lwetuuka n'asaala ne wuzu ye eyayisha eyo tabaka esooka senga ekyo kyali kuffe tetwali evumye n'ogeyo eswala ennemi etali mu kwebaka naye bo abamu baalamusanga ekiro kyonna era mu bo mulimu abaasaalanga esswala eya subuhi ne wuzu eyaki eya ishaayi nga bwasadde isha bwati bwatunula n'akola ibaada paka subuhi lwemusanga okumusaala aleeta bulaadi ali mu kusaala mutendero gwokubiri kanu yakumuuna shatura al-layli omutendero gwokubiri bano baayimiriranga shatura al-layli haafu y'ekiki y'ekiro haafu nga yeebaka haafu n'akola ki n'asaala ffe twewaanira mu haafu za kulya ludda lwa mbuzi noga njirya yonna oludda lw'embuzi ndumalawo si bwe kiri naye bano baayimiriranga haafu kiro ali mukola ki ali mu kusaala fe ate twewaanira ku bya dduniya endiga njimalawo n'ebyenda byayo nti ye n'omutwe sheekhe sibawo ssente zo njikuliire ombuuzi n'amagumba wengatadde gasigalaba naye bano baali ku ibaada ffe tuvuganya ku bya dduniya nawulira awo omujaasi mu UPDF eyalya endebe ya lumonde kati bintu ebifaanana bwe bityo niraba bano obulamu bwabwe babumala mu kukola ki kola ibaada omutendero gwokusatu kanu baalinga yakumuuna thuluthu al-layli baayimiranga thuluthu al-layli nga olaba ne waffe otandika ssaawa 9:10 paka 11 paka subuhi lwetandika kimu ekyokusatu ekisembayo kubanga nabbi yagaa nti ahabu siyama ila Allah siyamu Daawuda okusiiba okusinga okwagalibwa eri Allah kwe kusiiba kwa nabbi Daawuda kana yasuumu yawma wa yafturu yawma yasiibanga olunaku n'asiibulukuka n'addamu n'asiiba olulala nabbi n'agaa nti wa ahabu sala ila Allah salati Daawuda era esswala esinga obulungi maaso ga Allah esswala ya nabbi Daawuda ngamba esswala eya sunna kana yanaamu nisfu al-layl
yebakanga nisfu layl hafu y'ekiro wayakumu thuluthahu n'asituka thuluthu ekimu ekyokusatu ekyekiro wayanaamu sudusahu neyebakanga mu sudusahu ekimu ekyomukaaga ekyekiki ekyekiro tegerekisi mutendero gwokuna kanu yakumuuna sudusu layl au khumsahu bano bayimiriranga sudusu layl ekimu ekyomukaaga ekyekiro au khumsahu oba ekimu ekyokutaano ze saawa meka ezo mutulo ekimu ekyokutaano mu budde bw'ekiro ziba saawa meka ekimu ekyokutaano kiba kyenkana saawa meka naye baganda bange temwasomako ekimu ekyomukaaga mu ssaawa ze tulina oliwaga nti ayimiridde ekimu ekyomukaaga aba ayimiridde saawa meka ate saawa mukaaga zitya sudusawo ekimu ekyomukaaga ziba aba ayimiridde kigero ki saawa 10 Allahu akbar saawa 3 ekimu ekyomukaaga kitegeeza ki saawa 2 saawa meka 2 ate we kiba kimu ekyokusatu saawa meka saawa 4 mukitegedde ekyo ng'ayimirira essaawa 2 n'akola ki ali mu kusinza ani Allah mumuyimire eddaka 7 n'oddayo mu tulo omutendeera ogw'okumeka ogw'okutaano kanu la yurauna taqdir wa innama kanu ahaduhum yakum abamu bayimiriranga ila an yaglibahu nnawm paka otulo lwe twamutwala fayanam neyebaka faidha ntabaha ate bwe yazuukukanga kaama n'akola ki n'addamu n'akola ki n'asaala omuntu bw'atuuka okusaala paka otulo lwe tumutwala n'addawo neyebaka ate bw'azuukuka n'addamu tebulaba Allah yabasiima tusaba Allah era abasiimire ddala naffe atusiime Allah omutendeero ogw'okumeka ogw'omukaaga qaumun kanu yusalluun mulimu abaasaalanga min allayli ekiro 4 rakaat era akameka 4 au rakaatain abamu ne basaala era akabiri naye ng'era ak'ennya zaasiimiridde okusaala tasomerako zino ssuula zaffe ziwala asiri Allahu akbar asomera ddala bweba juzu n'agisoma ku laako esooka bweba ssuula n'agimaliriza so zino ezaffe kulu wallahu ahad n'okutama n'ovaayo neweebaka abamu baasaalanga era akannya abamu era akabiri mutendero gw'omukaaga qaumun yuhyawuna ma baina al-isha'in abamu baalamusanga ekiro wakati wa isha wa yu'assiruna fi sahad ne batuusa paka mu matumbi budde fayajma'una baina tarafain ne bagatta wakati w'ebibiri ne basaala nga nabbi sallallahu alaihi wasallam nti inna fil layli la saa mu kiro mulimu akaseera la yuwafiqu abdu muslim yas'alu Allah fiha khairan teriyo muddu ayisituka mu kaseera ako ng'asaba Allah ebirungi illa ataahu Allahu iyaahu yonga Allah kimuwa wa dhalika fi kulli layla ekyo nno buli kiro kibeerawo yali tabaqaati emitendeera gy'abaatukulembera abalongoofu mu kusaala esswala y'ekiro hatta Zainabu yekka yali mukyala bakyala bayinza olowooza ndoza esswala y'abasajja Zainabu yekka yali mukyala ng'asituka n'asaala bwe yakoowanga yasiba omuguwa ng'agenda n'agwekwatako otulo tumuggwemu addemu asaale neewuunya abakyala b'omulembe guno n'abasajja b'omulembe guno abazuukuka essaawa 9 ne badda ku WhatsApp ne ba WhatsAppinga nga bali mu bikunta paka lwe bukya naye nga tebakoze eki nga tebasadde abamu mmwe kampuni z'amasimu zino zeeyatero zaabateerawo kika kyabise matumbi lwe mukusituka okukuba amasimu noga nti oteekako nusu 5 noyogerera essaawa 6 n'ateekako 5 bye neyeebaka n'aga nti ku 8 kambikozese n'anyumya n'akubira oli n'anyumya paka lwe bukola ki lwe bukya naye nga takoze eki katasadde baganda bange abasiraamu bakubiriza nti esswala eno mugitwale nti yakitiibwa nti swala ya bbeeyi nnyo 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 saba Allah nze nammwe atugabirire obulungi bwayo
atuwe okubeera nga tugikolerako n'okugisaala nga tumaliriza nga tugenda mu kanyomero ak'obufumbo. Kubiriza bakyala bammwe okubafaako ennyo, kubanga omusajja yenna mbulamu mu maka alina okutreatingibwa nga bebi. Bakyala bammwe mukakase nti babalabirira. Mukyala akakase nti bbaawe amulabirira bulungi ng'omwana omuto. Abamu mmwe temumanyi na kunaaba. Afeeyo nnyo okulaba nti onaabye, akubirize naabako n'olugoye lugjeemu. Yoyo bebi haji togendera mu ssaati eyo engatto ziddugala. Naye onoofuna omukyala nga tafaayo, otambula butambuzi, ojja kuba tofunye essanyu mu maka. Abakyala abasajja bammwe mubatreatinge nga babebi. Abamu mmwe naddala bavubuka mukulidde mu bisulo okunaaba temumanyi. Bwe kiba kyetaagisa agende mu kiyigo akukuute akunaze, okukuweereza keya tebeera mu bikunta byokka. Bo baagala nnyo okubawa keya nti omuleetedde akantu, naye ate bo tebafaayo. Kyala n'akuleetera caayi nga weerabanamu, oyo aba mukyala kikaaki. Caayi yennyini nga otunulamu bwoti ne weeraba. Temuli majaani, sukaali tanoze, ogaana wasa kikino. Bambi mbakubiriza bakyala bammwe babakole ki? Babalabirire nga baki? Era bw'olabanga omukyala nga takulabirira nga bebi, funa solution endala. Allah aba akuwadde obusobozi. Kivula obusiraamu bwatunula ebintu bingi. Timulowooza nti bwatunula kimu mukyala kumuzzaako kumubonyabonya. Weaknesses ezisinga obungi abakyala be bazireeta ne babazzaako. Katuleetera tu omusajja nga caayi amwerabanamu n'atalowooza kukuzzaako. Kikyokka nze kimpangulula mu bulamu bwange. Ate ffe ebiseera ebisinga abasajja tetwogera, osirika buki? Tulina ennaku mu maka gye tusirikidde tetwogera nga bakyala. Naye ebitunyigiriza bye bisinga obungi. Naye olwakuba banyumya, n'akutuulako n'akunyumya, n'anyumya ewaabwe, n'anyumiza mikwano gye, naye ffe tukola ki? Tusirika. Ebitunyiga bye bisinga obuki? Tetulinga bo. Naye abakyala naddala b'omulembe guno balagajjavu eri abaki? Eri abaami baabwe. Saba Allah atuwa abakyala balungi, ate abatugondeze, batulabirire buki? Bulungi. Kubanga mu duniya ng'oggyeko obusiraamu teriiyo kirungi nga mukyala wo kubeera ng'akufaako ng'akulabirira, n'akuyonja, n'afaayo mu buli nsonga ezaki? Naye bano abatafaayo oba oyambadde essaati eddugala, oba engatto efaanana etya, oba wanaabye, agamba kimu nti oyo aji nange Allah gwe yampa. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Yes. Ngabadde muki? Oluyimiriro olusinga obulungi ku bafumbo, we abafumbo bwe babeera nga bafumbo, bwe bagenda mu buliri bwabwe bamalirize ensonga zaabwe. Ekiro omuntu anaabe akole ki? Asaale. Kintu bintu simple. Genda mu nsonga zo nga bukyali, ate okole ki? Onaabe. Bino abakyala bye bagira ne babeegiraagirako, osimayo omusajja atazuukuka kukuba mmese. Akuba mmese ki eyo? Batumbi budde gakyago kwogera na Allah. Kati emmese zammwe muzikube nga mwakola ki? Kamwakayingira obuliri osobole okusinzaako ani? Allah. Oba tekigaana kupima budde ne mupima nti buno obudde bwakubeera na mukyala wange, buno obudde nimbeera ne program, buno obudde bwakwogera nani? Ne Allah. Kati abakyala be tulina tubazaddezaddemu abaana ng'era ddaawo kukusikaasika nti jangu eno, ebyo bitera kubeera ku bagole. Naye omukyala yakweta mwatamwa dda, ng'era ddaawo nti ssebo jangu tosituka kiro. Niyo baba bakyali bagole, akyakulinamu amaki? Amaddu. Kati gwoyo akyakulinamu amaddu olaba ajja kukulemesa okusituka ekiro. Ntegerekisi gwe saala nga tonnakola ki? Tonnaba kwebaka.
ntegerekisi bwe mulimu abakyala wallahi ng'akumalako emirembe gya ibada n'akulaba ng'osaala wakasaza salaamu bw'ati n'agamba naye oli musiraamu kikaaki nembeera mu buliri nkwetaaga oli mu kwogera ne Allah wo naye nga nebyakwetaaza omutindo gwa kiki gwa kiboggwe ayagala kukulemesa omukazi takulemesa kukola ibada za Allah kubanga ajja kulemesa ibada za Allah akunobe nako akujje ku Allah atakunobyeko akulese mu bbanga kuba bakazi bo okukulekawo kyangu akufiiriza ibada eza Allah ate toli ki tuli naye naga nti nkukoye oyavuwadde nnyo ebbanga ddene kankyuse ku buki kati tebabajja ku ibada tegerekisi mulina okutegeeragana ne muteekawo puroguramu ezaki ezenyawo kino ekiseera kya mukwano ate kino ekiseera kyaki nabadde South Africa eyo ne banyumiza omuvubuka mu basiraamu abali South Africa ye bw'ayingira mu buliri bw'ati ayingira n'ekkanzu yayambala bulungi ekkanzu n'akwata akalaadi mu buliri n'agamba omukyala tonkwatako nina wuzu ate obwo obufumbo bwa kika kyobwo oyingira otya mu buliri n'ekkanzu n'akalaadi mb'olina wuzu mbwagenda gisaazisa subuhi oba bukyali bufumbo obwo kyoba olaba ekigambo nze nakibagamba omulundi ogwayita temwakitegeera nabaga nti mu duniya muno temuliimu ibaada esigaddemu yakuwoomerwa mu budde bwa kiro okujjako okusaala essala y'ekiro kati nga tubeera mu bufumbo bwe buti obw'okusika emiguwa obw'enkokola ng'olimwa n'okusiruka ekiro bufumbo bw'ennaku zino bwakusika muki naye bw'okusika omuguwa bwakubeeramu mu kukaayana bukulemesa n'okusinza Allah ku bibiri nfiirwako obufumbo n'ensiga zaani n'ensiga za Allah naye obufumbo bwennyini bwakusika muguwa kukaayana oyingira n'omukyala mu buliri n'akubuuza ebibuuzo okumala essaawa 3 wallahi n'otulo ne tugenda kitolina kyonkoledde obikolera beeri omubuuza watuuseeyo ddi babiŋŋamba akati bufumbo kika kyobwo omukyala yenna anaafumba mu maka g'omusajja tanonooza byawa byebbali atunuulira bibye era bw'obeeranga n'omukyala n'akyalako mu maka g'omuntu n'anyumya byasanze n'agaa nti nalabye waagimalidaadi yamukolera kino nange kyenjagala omanya bumanya nti olina kipapula kubanga levo tezikola ki tizinkana kuyinza okuba wasanze w'omusajja entebe zaalina za bbeeyi ng'omugaa nti nalabye waagundi alina kino siiringi erimu ebigundi egulu beba abakyala betulina bo bali ku competitioni tatunuulira nfuna ya muki kati kyembagambye tebabalemesa Allah nga n'obufumbo bwennyini bwe bali mu buki bufu tebabulinamu mu ssanyu tusinze Allah abategeera Allah gye bali abakyala nga bamutegeera niye enamba esinga obungi bazibu akulemesa kino nekiri nakikulemesa era kyovula mbakubiriza nnyo nti mufube nnyo okulaba nga omukyala era takulemesa byokola bikutwala muki mu maaso n'okukulaakulanya ntegerekisi bajja kubaavuwaza babaleke mu bbanga ate babanobeko kubanga ye omukyala tadiba nga Imaamu Shaafi yagaa nti likulli saakitu laakitu buli ekigwa tebulako akikola ki akiro gwe n'olaba nti omufu kumuddemu abaana 8 nti talina gy'alaga waliwo se bamusuubiramu abalongo ntegerekisi kakati tebabalemesa enkulaakulana nkyala akusuza mu nnyumba ya mitwalo 8 nze njagala flat njagala self contained sisobola kufumbira bweru neweepika noonoonya 8 n'ozimuteekamu omusuzi obulungi bukya ku makya n'akusiibula nga tosigaza wadde 10 sente zammwe muzikole nga mwekulaakulanya nga mutegeka future yammwe yo maaso ono ne bwali baagenza osigaze emiki ofune wookola ki otandikira wobeera naye abakyala babalemeseza enkulaakulana n'omukwano tewali awaka sente teziriiwo ate be baziryanga ettaabu aye n'amala n'akunobako stress ali maka yasinze n'okutukaddiya
n'okututunuza ng'abaki ng'abakadde. Kibuuzo kye kisembayo. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Okola ki? Nziriramu ekibuuzo ogamba ki? Kitegekkirizibwa kyokola. Bw'oba ozuukusa ekiro okusaala, pima obudde ti buno obudde bwe buti bunsobozesa okusaala, kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam kiri mu sunna bwe yamalanga okusaala esswala ey'ekiro yeebakangamu n'ateeka olubiriizi lwe makulu n'agalamiramu, so si kwebaka. N'akola ki? N'agalamiramu. Okulinda ki? Esswala. Okulindamu okwo okw'okugalamiramu, okulinda esswala, so sooka okwebaka. Teweebaka ate tula ate kujja kuyisaako subuhi. Oba ntegerekisa ozuuka oti essaawa 3 eba ekyali subuhi gw'osaala duha, eyo si subuhi. Tegerekisa olina okupima obudde. Ekirala bw'oba oli waatulo tega alamu, naye ate obuzibu mulina ogenda n'otega essaawa ate gwe kennyini neevuga aye n'ogijjako aye n'oddawo. Obuba bulwadde, buba buki? Bulwadde. Era nabbi yalaba omusajja ng'asaala nga ggwe bw'ogambye nti osaala ku 3. Nabbi yagamba nti dhaaka rajulu kad baala shaitaani fi udhuni, oyo shaitaani yamufuse mu matu. Bw'oba ozuukuka bw'otyo shaitaani eba ekukozesa, efuuka mu maki? Mu matu. Tegeka obudde obusaala esswala. Ekirala twayogera tewaliiwo nti bw'oba oyagala okusaala mu nsaala ennungi weebake nga bukyakola ki? Bukyali. Osobola okuzuukuka ekiro, osobola okusaala obulungi. Tegerekisa. Naye buli weebaka leeti eno osaala layiri ate bw'osumagira osaala opaka njagala kuddawo olugwawo swe noga subuhi eneemanya. Subuhi kikulu nnyo nnyo nnyo, swala ya buki? Ya bwatteeka. Tegerekisa. Kati olina okubeera ne purogulaamu ey'okwebaka entuufu ey'omusiraamu. Musiraamu yeebaka atya? Oleme okuyitwako ki? Esubuhi. Kuba buli weekuyitako ate bizibu biki? Byereere. Naam. Gw'osembayo. Salaatul layli ya kiro ng'emmambya tennaba kusala. Osaalira akabbiribiri n'osembyayo witiri. Kati ate eri eya subuhi bamala kwaziina ng'emmambya emaze kusala. Kitegeeza nti esswala y'ekiro ekoma na kuyingira kwa fajiri. Kasita emmambya essala ng'esswala y'ekiro ekoze ki? Awo kati ng'osaala sunna ziri ebbiri eza fajiri, nabbi z'ataaleka obulamu bwe. Ziyaga nti obulungi obuzirimu businga ebirungi byonna ebiri mu dduniya. Ntegerekisa. Kati ziri zo tuzisaala nga tugenda kusaala ki? Subuhi. Tuzisaalira mu budde bwa subuhi. Ezo erako ebbiri. Tegerekisa. Naam. Saagala kibabuzeebuze nti lwakuba nazo zibeera mu kiro nti ziyingira ate mu swala y'ekiro. Zo ziri ku makya nga fajiri ekoze ki? Imaze kuyingira. Mukkirize olwaleero tukome wano biidhinillah. Omulundi ogujja tujja kwogera ku salatu duha, obulungi bwayo n'engeri gye tugikola ki? Tugisaalamu biidhinillah. Saba Allah nga bwatukuŋŋaanyiza mu masjidi eno, fena atukuŋŋaanye mu jannayi firdausi, atumalire ensonga zaffe ez'ekyama n'ez'olwatu, atuwe obulungi bw'okusirukako ekiro, atuwangaze nga tuli basiraamu era nga tuli bakkiriza, atuwe enkomerero ennungi, atulongoseza ezzadde lyaffe, atulongoseza amaka gaffe, atukingiriza obwavu n'obukafiiri. Saba Allah atukingiriza ab'amaaso amabi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwonye omuliro gwe, ateeke mantu b'omujjana, atufuulire ejjana nga buddiro bwaffe. Subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.